Menambala musamu linnya Mukama waffe Yesu Kristo. Weetulireko katono nnyo. Genda mu Bayibuli yo. Ekitabo kigenda kubeera kya Kuva. Essula ku luno egenda kubeera ya 12. Mukama agulumizibwe. Genda mu kitabo kya Kuva. Kuva essula ya 12. Olunyiriri lugenda kubeera lwa 21. Ng'obikkulayo kantwalawo mukisa guno. Okwaniriza mwena abatwegaseeko ku KTV ne mwena abatwegaseeko nateere eyo ku 93 Kingdom Farmer ate mpozi nabo bali ku Kingdom Digital Platforms emikutu emigatta bantu Mukama abawo mukisa mwe batwegattako atera mu kiseera kyekimu mbagaliza service ennungi nga tugenda mu maaso. Lwaliro kiki kyengenda okwogerako Katonda kyatadde ku mutima gwange. Njagala kwogera ku kiki Katonda kyalowooza ku byenfuna byo. What God thinks about your wealth, stock of finances. Kiki Katonda kyalowooza ku byenfuna byo. Katonda birowoozaako ki? Bitwala kifo ki mu mutima gwe? Bimukwatako kwenkanawa? Ebyenfuna byo Katonda bimukwatako kwenkanawa? Kama nfe bazibu nnyo abirowoozaako ki? Oba tukitwale ndi Katonda alowooza bya mwoyo byokka kyakwagaliza kwe kugenda mu ggulu kwokka ebikwatagana n'okukulaakulanako n'ebyenfuna byo tebimukwatako. Kyetugenda okutunulira olwaliro. What do God think about your finances, your wealth? Kama nfe bazibwe ebyobugagga byo Katonda abirowoozaako ki? Bimukwatako nabyo ng'omwoyo gwo bwe bukwatako. Erinnya lya Mukama libazibwe. Genda mu Bayibuli yo mu lunyiriri lwa 21 somango yange obudde bwadduse dda. Lutugambye Kuva 12:21 Musa n'alyoka ayita abakadde bonna aba Isirayiri. Yes. N'abagamba nti mulonde mwetwalire abaana b'endiga ng'ennyumba zammwe bwe ziri. Yes. Mutte okuyitako. Yes. Nammwe mulitwala omuvumbo gwa zoobu. Yes. Ne munnyika mu musaayi ogw'omu kibya ne mumansulira ku kabuno n'emifuubeeto gyombi n'omusaayi ogw'omu kibya. Genda ku 28 olw'obudde. Olwa 28. Yes. Abaana ba Isirayiri ne bagenda ne bakola bwe batyo. Mukama nga bwe yalagira Musa ne Alooni bwe batyo bwe baakola. Praise the Lord. Awo lwatuuka mu ttumbi. Mukama n'akuba abaana ababereberye bonna ab'omu nsi y'e Misiri. Yes. Okuva ku mubereberye wa Falaawo. Yes. Eyatuula ku ntebe ey'obwakabaka okutuuka ku mubereberye ow'omusibe eyali mu kkomera. Yes. n'embereberye zonna ez'ebisibo. Yes. Falaawo n'agolokoka ekiro. Ye n'abaddu be bonna n'Abamisiri bonna. Ne waba okukaaba okunene mu Misiri. Kubanga tewaali nnyumba etaafaamu muntu. N'abayita Musa ne Alooni ekiro n'ayogera nti mugolokoke muve mu bantu bange. Mmwe n'abaana ba Isirayiri mugende. Muweereze Mukama nga bwe mwayogera. Mpulira. Mutwale endiga era n'ente zammwe nga bwe mwayogera. Mugende mumpe omukisa nange. Olwa 3:3. N'Abamisiri ne babakubiriza abantu okubanguyiriza okuva mu nsi kubanga baayogera nti tufudde ffenna. Olwa 3:4. Abantu ne batwala obutta bwabwe nga tebunnaba kuzimbulukusibwa. Ebibbo byabwe eby'okugoyeramu nga bisibiddwa mu ngoye zaabwe ku bibegabega byabwe. Abaana ba Isirayiri ne bakola ng'ekigambo kya Musa ne basaba Abamisiri ebintu bya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye. Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri ne babawa
bye baasaba buli kye baasaba ne banyaga Misiri. Ani agamba nti amiina? Obadde wali okitegeddeko nti Katonda afaayo kyenkanyi ku byenfuna byo nga bw'afa ku mwoyo gwo? Obadde wali okitegeddeko nti ebyenfunayo Mukama bimuluma kyenkanyi ng'omwoyo gwo bwe gumuluma? Wali okitegeddeko nti Katonda alwanirira ebyenfuna byo nga bwe yalirwaniridde omwoyo gwo? Oba kabe kasinje n'okusingawo? Ani awulira ngambeko nti amiina? Wano wetwogerera, wetwakasoma, abaana ba Isirayiri bali bakyali Misiri. Falaawo yali yabakkiriza dda bo nga bo abantu bo bagende. Jjukira yasooka n'akolakola obukodyo bubalemesa, ffenna bwe tujjukira obulungi ennyo, n'agamba temujja kuvaana mu nsi yange, mwe mumpeereza, mwe baddu bange, mwe muzimba ekibuga, mwe mubumba amatafaali, mwe musima omusenyu, mwe musiba enguudo, mwe mukola emirimu gyonna egya leba, mwe muginkolera, temugenda. Katonda n'amugamba bagenda genda. Ne Falaawo n'agamba tebagenda genda. Mukama n'agamba Falaawo nti kunze naawe kugenda kulabikako omusajja n'omulenzi. Katonda n'akola ebyamagero ebitayogerekeka. Falaawo ku nkomerero n'akkiriza nti ye mulenzi, Mukama ye musajja. Ngambako nti amiina. Falaawo bwe yali ng'apangulukuka n'agamba kale nja bakkiriza mugende, naye temugenda wala nnyo. Musa n'amugamba nti ekyo si kwe kwagala kwa Mukama. Ekyo Mukama si kye yatuyise okukola. Teyatuyise kugenda ate nga gwe bw'otuteekako we tukoma. Mukama abanga yatuyise okugenda ng'ayagala tugende wala, tuyina kgenda wala. Nolwekyo oba oyagala tugende kumpi tetujja kgenda. Katonda n'aleetayo ekibonero n'ekirala ku ggwanga lya Misiri. Awo Falaawo n'agonda n'agamba nti kale mukomeyo, mujje teese kati nzikiriza mwe mugende. Naye akanyamberege kokka wekakyali wangi, akasamba lyanda wekakyali wangi, kakyali ku byabugagga byammwe. Mwe abantu mbakkiriza mugende. Naye bwe mba mugenda, twabisoma luli mwabiwulira, twabisoma mu kitabo kyekimu ekyo Kuva essula ya 10 olunyi lwa 24 twalusoma nga Falaawo agamba mbakkiriza kale mugende, naye kye mba mutakwatako nga mugenda, temukwata ku by'obugagga, temukwata ku bisibo byammwe. Ebisibo mbireke wano, embuzi zisigale, endiga zisigale, mugende nga muuba mikono, mugende nga mugende mulokoke, mugende muweereze Mukama, mugende mubulokole bwammwe, naye eby'essente temukwatako, mugende. Gamba ndi fire. Tokyogedde bulungi, gamba ndi fire mu linnya lya Yesu. Ayagala bagende. Kitegeeza abakkiriza bo ng'abantu bakole batya? Bagende. Obulamu bwabwe bwabutadde, emyoyo gyabwe agitadde, naye kyalemedde ku ssaawa eno bya bugagga, byabyagala. Era singa nga yasiŋŋaana abakulembeze nga tebalina kubikkulirwa, Musa ne Alooni baali mugambye nti tweyanziza nnyo ssebo, tweyanzeege, weebala okutuwa abantu, weebala otuwa abantu. Kubanga era mu Bayibuli omwo mu kitabo kya lubereberye mulimu kabaka omwo, mujjukira Ibulayimu lwe yagenda okulwana okununula muganda we. Ibulayimu lwe yagenda okununula muganda we gwe baayitanga Luti, bwe baali nga bamuwambye. Ani ajjukira ngambeko nti nze? Ojjukira lwe baawamba Luti ne bamutwala, ne wabaawo kabaka bamuyitanga Kedorowaamu. Abantu be bonna babawamba nabo ne babatwala, kubanga ne Luti mwe bamutwalira. Ibulayimu n'agolokoka n'abasajja be 318 n'agenda okugoberera muganda we Luti gwe baawamba, n'ateekawo olutalo olutayogereka, n'ateekawo embeera. Abaana b'ennaku zino bagiyita mbeera. Ibulayimu n'ateekawo embeera, n'alwanagana n'abasajja abaali bawambye Luti era abaali bawambye abantu abo, n'akuba abalaba abaali babatutte, n'ababasuuza, n'akomyawo Luti, n'akomyawo n'abantu abalala bangi nnyo, n'ebintu byabwe n'abikomyawo. Ye Ibulayimu. Neewulira ekyaliwo. Bayibuli ega nti kabaka Kedorowaamu n'asanga Ibulayimu mu kkubo,
Ibulayimu n'amugamba nti kiki? N'agamba ssebo, oweebwe Mukama omukisa, weebwa Mukama omukisa munnange, Katonda akusobozesezza ogenda n'olwanirira abantu bange n'obakomyawo. Munnange weebale nnyo ssebo. Mujjukira ku mulundi ogwo sigwego gwe yasiŋŋaana Ibulayimu gwe yasiŋŋaana Merikizadesi mu kkubo. Merikizadesi amalamuwo ekimu eky'ekkumi. Abamanyi Bayibuli mubijjukira, abaali bagisomyeko. Mu ssuula y'emu eyo kabaka Kedulowaamu agamba Ibulayimu nti wategedde, weebale okomyawo abantu. Ne katuteese bulungi, kati mpaaka abantu ebintu obyetwalire. Mpaaka abantu ebintu obikola otya? Kabaka ayagala abantu ebintu ne bwe batwala. Ono kabaka Kedulowaamu ayolesa obutamanya. Kabaka tamanyi kye bayita bantu bayina byabwe, tamanyi kye kitegeeza. Agamba ono kati gwe mpaaka abantu ebintu obyetwalire. Njagala olowooze pulezidenti wa Uganda Museveni ng'ayina abantu abatalina byabwe, emisolo aba agenda gijjawa. Liize nnyiriri Lubereberye 14 dutunulire olulabe, oyinza okuba badde tobisomanga. Olulabye Lubereberye 14. And the king of Sodom said unto Abraham, give me the persons and take the goods to thy servants. Look at such a king. Look at such a king. Look at such a mindset. Mpaako bantu. Njagala ombulire ekibaawo singa President Museveni ayina bannayuganda 1,700,000 naye nga bonna baavu, nga yalina obbawo akawunga, yalina obbawo emmere, yalina obbawo ew'okusula. Nkati nze mbuuza byagenda obbalisa nga tetunnamanya gyagenda kubijja. Emisolo egigenda okuddukanya eggwanga, okulima enguudo, okukola amalwaliro, okuddukanya gavumenti, aba agenda gijjawa. Eyo gavumenti eba egenda kolapusinga mu kabanga katono nnyo. In fact eba tegenda, eba yagudde dda. Abantu abatalina byabwe, naye ono kabaka yali abaagala. Aleeta ekiteeso agamba Ibulayimu nti nze mpaako bantu kati babakuwe obatwalewa. Abantu abatalina bintu babakuwe obatwalewa. Nze kyova olaba nja kulwana nkutukeko omukira ng'omunya nga nnwanirira ebyobugagga byo. Nkwagala ng'olina ssente mu linnya lya Yesu. Nkwagala nga weesuza, nkwagala nga weevuga, nkwagala ng'olina kampuni yo. Ombowa buli lwobeera omwavu. Gwomanyi n'ennaku pasita omwavu gy'abeerako. Omanyi okubonaabona kwabonaabona pasita nga mwavu. Buli kaseera abeera asabira bantu, buli kintu kiba kyakusabira. Olina okusabira renti, layini n'esimbawo nga baagala obasabire bafune renti. Abalala baagala kubasabira basasule school fees. Abalala baagala basabire bawone omusujja. Omusujja ogutwala siringi 5-3. Ogula wali empeke n'oguwona nagwo olina obbasabira. Pasita nsabira amuko nalwadde omusujja, oyo ng'ali mu layini ewiiki namba, bamusabira awone ki? Ssenyiga. Pasita nze nekyo ndi obi ssenyiga gw'oba osabira. Nugamba nange ssenyiga taata waligenzi wali n'ogula vitamini munnange nti ate zo nzirina, era nagwo osaba busabi. Olina okusabira abassenyiga, n'osabira abakasikonda, n'osabira abalwadde hedeke, n'osabira abalwadde omusujja, abasikulu fiizi. Waliwo ne mulayini agamba pasita ogamba no tuyina enva, nsabirako tufune enva ewaka. Gwomanyi ennaku eri ku pasita asumba abantu nga baavu. Osiba mu kusabira bantu n'ekyalikoleddwa ssente olina kikozesa busaala. Tebawulire kyenjogedde. Ngambye n'ekyalikoleddwa ssente mukiteeka mu ssaala. Essaala y'omwavu kyovulaba nti essaala y'omwavu eba mpanvu nnyo. Alina okusabira obutungulu, n'asabira ennyaanya, n'asabira obunsaali, n'asabira kologeeti, n'asabira akasenya, n'asabira sekaati, n'asabira ez'enviiri, n'asabira ebijiiko, n'asabira renti, n'asabira endagala, n'asabira emizingoonyo. Ayi Mukama Katonda fire. Gamba nti obwavu fire. Essaala newanvuwa n'ekoma eri. Omusiŋŋana asiwusa weddeyo n'omugamba kiki tuli mu kusaba na kusiiba. Musabira ki? Najjayo lisiti n'ogyewuunya naga bino bye tusabira. Ogenda okwanga kuliko ne peti. Prayer request. Mukama aleeteyo peti. Mukama aleeteyo ne school fees. Nze njagala bakakasa nakyawa obwavu. Obwavu bukusaba bukufuula asaba ennyo ng'osaba nnyo. Ninga ebintu ebimu by'osabira gamba ne bano ebintu ebimu byalibadde bikolwako ssente. Byalibadde bikolwako ki? Sikyabawulira. Waliyo ebintu ebimu nga byo birina kukolwako ssente, tebyetaaga na ssaala. Nsaba Katonda akumpeere ssente, essaala zo zikendeere.
wali awulira kyenjogera? Wali ebintu nga babikuba ssente ne bisirika. Okikuba ssente ne kisirika. Ani ategedde kyenjogera? Ngambye wali ebintu nga bakikuba ssente ne kisirika. Nene tusabira n'eri gy'ogenda okwanjula bakkakkane mbu basobole okusaba ebintu bitono. Awo n'otuyingiza ekisibo kya wiiki namba musumba sabako baleme kusaba bintu bingi kubanga taata w'omuwala namulaba ng'asitudde eddoboozi ng'alabika ayagala kuleeteza soda 15 n'ente baagamba mbu n'ente musumba ente ngenda gijjawa musumba saba bakkirize embuzi yayi Mukama Katonda. Bane musaasira abasumba Mukama waffe bazibwe. Kale awo singa wabaddewo ssente bannanga awo pasita abeera alina okusaba. Twogera amazima awo pasita abeera alina okusaba. Awo lwaki okunsabisa ng'essaala ezo modolo eyo empanvu ezenkanidde awo sikusabira omulundi gumu n'ofuna ssente ebintu ebimu n'obikuba ssente ne biva mu kkubo mu linnya erya Yesu. Obikube ssente bizikire. Musumba saba enkuba ereme okutonnya. Nti ate lwaki ewaffe gye tusula nga wazibu. Ewaffe gye tusula bw'etonnya amazzi gatusalako tolina w'oyita. Musumba saba gwe okimanyi nti obwavu busabisa omuntu ne weather n'agisabira enkuba ereme okutonnya. N'osiba enkuba ku kyalo kuba buli lwetonnya eyita mu njuuyo n'ekuba obuliri. Buli lwetonnya olina okukuba obuliri bwo. Kati ekyalo kyonna n'okibonyaabonya enkuba ereme kutonnya. Abantu baagala enkuba etonnya emmere yaabwe ekule bw'okeera kukolimira nkuba fire. Mukama yeyongera bebindabinda ngisiba mu linnya lya Yesu Kristo Munazareti kubanga bwetonnyawo netubonyaabonya nnyo ekuba abaana bange mu nnyumba n'ekuba obuliri ngisiba mu linnya lya Yesu. Enkuba n'ebonaabona naye ng'ebonaabona ku lulwo. Buuza niba kuno nti enkuba n'ebonaabona naye ng'ebonaabona ku lulwo. Naye erina okutonya baagikola ng'erina okukola etya? Baagitonya baagikola ng'erina okutonya ekuze emmere naye obwavu buzibu bukuleetera ogikolemera buli kaseera. Kati bwetonya tugenda kudda tuteeka kuloko tawa amazzi gaba gajjudde tuddayo tutya kubanga ate nze wempitira ddala ate mpitawo na bigere waba wazibu. Nolwekyo ngisiba essaala ezimu nsaba Mukama Katonda akungagawalize akyuse ebibyo. Essaala ezimu tezeetaagisa. Gambako nti amiina. Ono Kabaka Kedro wa Moyo oyo modolo eyo oyo nze simukkiririzaamu. Ayagala bantu ebyobugagga by'abantu tebimukwatako. Ayagala bantu ye ayagala ki? Mwe ekikulu kasita balokoka ne bwe bataba na ssente kasita balokoka ne babeera abavumbu kasita balokoka kasita bajja eri Mukama. Ekikulu emyoyo, ekikulu emyoyo Mukama gy'asunga okwagala. Gamba neba nti obutamanya. Yogera namanyi gamba nti obutamanya. Ekikulu mwoyo gwa muntu. Ekikulu mwoyo kasita omuntu aba ng'alokose. Ekikulu mwoyo omwoyo gwe gugenda mu ggulu. Ebyo ebintu byansi byo si bikulu. Nsinga kusabira myoyo. Abamu n'obutamanya ababuulizi abamu abatamanya naye ku mulembe guno baakendeera. Edda nabawuliranga bwe balaba olinga aluddewo okulokoka nga batandika omukolimira yavuwale asobole okulokoka amangu. Tubikuba ebintu ebyo bimuleeta amalala tubikuba ebintu ebimulemesa okulokoka tubikuba ebintu ebimuleetera obutategera Mukama bisaanewo bikendeere asobole okujja eri Mukama. Oli musiru gomanye ekigenda okubaako omubuulizi gwe nawe pasita gw'omuntu oyo nga zinga talina bibye mugenda atandika mugulira mmere. Ayali baddawayo ssente ne muzimba ekkanisa. Ayali baddaga nti amatafaali gawali gonna ngaguze empagi eno nja gizimba nzekka. Simanyi otegera kigamba. Omanye ekibaawo abantu nga baze ne ssente zaabwe ebintu byanguwa bintu bitambula. Essaala zikendeera obuwanvu. Enjiri eyanguwa enjiri etambula ekkanisa etambula. Abaana obasomesa naawe ojja kubulira enjiri abantu balokoke. Ani awulira ngambeko nti amiina. Naye edda nze nawulirako ababulizi bakuba ebyobugagga by'abantu bavuwaza Mukama mukutulako amampa atyago ayavuwale asobole okutegeera amangu Mukama. Kituufu ajja mutegeera naye ekibuuzo anaabiwangaaliramu kyekifooka. Bw'anaaba biwangaddemu agenda wala nnyo agenda kugasa nnyo. Gwe gundi gamba nti wangi oli wa mugaso nnyo mu bwakabaka bwa Katonda ng'olina ebyobugagga byo. Nkikutereereze ogenda kuba wa mugaso nnyo mu bwakabaka bwa Katonda nga n'omutaka ono omulina.
sente. Gamba nti sente. Yogera n'amaanyi mbulega nti sente. Ekyo oli kabaka Kedrowamu yekka atakitegeera. Ye yagamba Abulahamu nti nze mpaako bantu esente zaabwe bano bw'otwala, ebyobugagga byabwe twala, embuzi zaabwe n'ente zaabwe twala, mpaako bantu. Oba yali abatwala wa? Oba yali atwalawo abantu abatalina yadde akantu? Ibulayimu gundi ani? Musa yagaana. Musa yagamba Farao, obanga ompa abantu ng'ebisibo byabwe obisigaze obiremedde, tobampa basigaze, kaŋŋende wa Katonda nkuloope nti olemedde emaali y'abantu. Ompaako bantu ebintu ogaanyo bimpa obiremedde, oyagala ntwala abantu abaavu bagende bannemerere mu ddungu gye mbatwala, nga buli kaseera bali mu maziga, bali mu kaaba. Gomanya abantu abaavu bakaaba buli kaseera, bakaabira buli kintu, bakaabira buli kintu. Buli kaseera obeera kusobola okusangula maziga. Wamala okabira renti n'akabira school fees. Wamala okabira school fees n'aga mukyalo wafuddeyo omuntu waliwo mama wa mama yafudde, ate mbadde nyina ninazo sente sizirina, ate n'ow'ennyumba manja. Agamba nti fire mu linnya lya Yesu. Musa n'agamba Farao, bw'oba ompaako bantu ng'emaali yaabwe ogisigaza, kamba kulekeremuko katono mmale okuddayo ewa Katonda tukuyiiye. Kanzire ewa Katonda nkuloope. Katonda obwedda akunyigiriza, kubanga jjukira nti tobampadde kubanga owulira oyagala nnyo bampa, era abadde Mukama yakunyigiriza n'otuuka okukkiriza nti olina bampa mbatwale. Kati sitwala baavu, bw'oba obampa n'emaali yaabwe tugenda nayo tugitwala mu linnya erya Yesu. Ani awulira agambeko nti amiina? Omanye ekyaliwo. Musa n'agenda ewa Katonda. Musa n'aloopa Farao nti Mukama, Farao ku ky'abantu agonze, Farao ku ky'emyoyo akoze atya? Naye emaali agiremedde. Mukama n'agamba nti alemedde ki? Nti emaali ayagala gisigaza. Agamba ntwaleko bantu nga baavu bakalu. Mukama n'amugamba nti kukikwatagana n'emaali y'abantu, kati ate awo ŋŋenda mukola kye mbadde simukolangako, bukyantandika bikola. Duli mbadde nkubisa byayi, ekikutte ku maali yaabwe kati ŋŋenda kukubisa katayimbwa. Gamba neighbor nti kukikwatagana ebyobugagga byo Katonda atabuka. Ate yogera nnyo ng'omugamba nti kukikwatagana ebyobugagga byo Katonda atabuka. Kukikwatagana n'emaali yo, ekikwatagana n'okugaggawalaako, Katonda tagenda kusirika, agenda kutabuka. Ani awulira? Omanyi Katonda kye yagamba? Katonda n'agamba Musa ne Aaron ndi kati kalabwoti, ekikutte ku maali eno yegenda okubeera strategy. Kati genda okuŋŋaanya abantu obagambe buli muntu agende mu kisibo kye aggyemu akaliga akasale, akwate omusaayi agusiige ku mifuubeeto egy'ennyumba ye, ku luggi lw'ennyumba ye, kubanga ekiro ngenda kulwanirira emaali y'abaana ba Isirayiri. Olwo olutalo olwasembayo Katonda yali alwanirira maali ya Isirayiri, kubanga abantu Musa Farao yali yakkiriza dda bagende. Kye yali akyalemedde yali maali. Ebyo byonna byolaba ebyabaawo ekiro eby'omubereberye wa Misiri okufa, eyo maali. Awo Katonda yali alwanirira maali. Katonda bwe kituuka ku maali yo ayinza n'okutta omuntu. Totegedde kye njogedde? Ngambye Katonda yatta ababereberye ba Misiri ng'ekimubassa Farao kola resistance, n'agamba abantu mbatadde naye ebisibo sibitadde, ebisibo mbiremedde. Mukama namugamba nti bwe kibanga kikutte ku ekyo kati ngenda kukuba knockout, nkoyo okuleekaana naawe kakube knockout wekite. Wulira Katonda kye yakola. Katonda n'agamba Musa agamba abantu bakole ebintu bibiri. Ekisooka bategeke akaliga ke bagenda okusala. Ekyokubiri, buli Muyisirayiri atambule ku muliraano wangi akoleyo emikwano mu Bamisiri abasabe ebintu. Kyosanga kyosongako olugalo kyosaba mubasiibule nga mbagamba tugenda naye eyo TV mbadde njagala ngende nayo. Olaba otya? Eyo njagala gitwale eyo. Eyo TV jimpe. Simanyi ulira? Abayimbi Misiri ne bagamba ne bane busajja mwenga muli buzibu.
TV yange namala gagifuna mu ngeri ng'eyo gwe gy'ogisaba nga kale oba ogiremera giremere nenze mbadde gamba ogimpe kubanga ojja kutuuka okunnoonya ng'oyagala ogimpa gye bujjaawo katono mu ssaawa nga 20 ojja kunnoonya naye kasita otegedde nti njagala nze ngenze n'agende wala gundi ekintu ekyo waali kimpale bayibuli egamba ne basaba abamisiri ne babagamba mumpa gundi oba olina kyompa kimpe mutukozesa nnyo wano emyaka gyonna mbadde mutukozesa njagalayo bwe ziti nga babalabanga balalu omanye ekyaliwo ekiro Katonda n'asindika malayika omuzikiriza malayika n'agenda ng'ayita mu ggwanga ly'e Misiri ku buli nnyumba malayika buli we yayitanga tewali nga tekuli musaayi ng'ennyumba teyina musaayi buli nnyumba gye yayitako nga tekuli musaayi yasongangamu lugalo bw'ati naga nti omuberebere waalyo kalasi afudde abantu baafa ekiro ekyo buli nnyumba yafiirwa omubereberye bayibuli yatugambye nti okuva ku bantu ebisolo ebinyonyi emmese ebiwuka embwa ebiwoobe byajjula Misiri ekiro ekyo abantu nga bakuba emiranga olw'ababereberye baabwe embwa nga nazo ziri mu compound zikaabira baana baazo bafudde kapa zikaaba emmese zaakaaba enkoko zaakaaba ente zaakaaba embizi zaakaaba buli kitonde kyalina omulambo na mu buli nnyumba mwalimu omulambo nekigenda ku rekodi mu byafaayo bya Egypt byonna n'okutuuka ne bw'ogendayo bakijjukira tebaagala bwagazi kyogera era bw'okitandikako bakinyumya mpola kubanga kiri mu byafaayo byabwe nekigenda ku rekodi nti olwo lwe lunaku enkeera nga balina okuziika emirambo gyabwe lwe lunaku lwe wali tosobola kunyiigira neiba nti lwaki teyakuziikiddeko kubanga ate naye yalina omulambo ewuwe Can you imagine nga ono mwina omulambo nga n'abaawoli balina 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 ate nga n'embwa zirina ate nga n'ebiyenje birina nga n'enswera zirina eggwanga lyonna lijjula emirambo okuva ku munaku mpaka ku kabaka Falaawo mu lubiri naye yalina omulambo era ne Falaawo kyamuyitirirako mu malala ge ag'ekitalo ge yali amaze ebbanga eddene ng'ayolesa yali akyaliisa ebijanjaalo empiso yeewunya bwewunya ekiro ekyo ng'awulira emiranga gijjudde mu tawuni n'alingiza mu ddirisa lye ng'awulira emiranga kubanga abantu bafiirwa abantu baabwe baavaayo ne bajja ku lubiri n'abalengera ng'ali mu fulaati waggulu nga bagamba Falaawo taabasajja bagende taabasajja bave wano abasajja batebave wano bagenda tugenda kuggwawo kati baana be basoze okufa ababereberye tetumanyi kiddako ekiro ekiddako tetumanyi ekigenda kudda Falaawo taabasajja bagende Falaawo n'azuukuka mu tulo ng'ebweru yonna wajjudde emiranga n'afuluma n'awuliriza abantu n'avaayo ku balukoni agende mu kisenge ayite mutabani we Ramoses amuzukusa mugendi waayo abantu baabano batabuse omutabani omubereberye Falaawo agenda otuuka mu kisenge wali first born we ng'amannyo gali kungulu naga kiki kino ate nga neewuwe kyakyadde nga newa Falaawo kyayiseeyo omubereberye mufu Falaawo ku mulundi ogusookedde ddala n'ayita meeting ey'amangu nga yakiro gamba nti nga yakiro Katonda kyagenda okukola Setaani kigenda muleetera okuta ebintu byekiro oba okuba engalo zikuba nga zinoga Setaani tagenda kulinda buke tajja kulinda buke Falaawo yayita Musa ne Alooni si ku makya si mu ttuntu ekiro agambye atya gwobaddewo ng'osoma yabayita ddi yabayita ssaawa mmeka kabaka okuyita abantu ekiro kabaka waagambira ndi mubampitire bajje wano mubayite bajje wano batuse batumazewo n'omwana wange wuno abifiiriddemu kiro ozanyisa Katonda ozanyisa Katonda ku kikwatagana n'ebisibo byo tagenda kusirika tagenda kusirika lwaki
Lwaki tagenda kusirika? Kubanga Katonda amanyi nti gwe n'ebyobugagga byo muli muti. Kubanga wait. Kubanga omutima gw'omuntu we gubeera n'ebyobugagga bye nabyo we bikola bitya. Katonda yakimanyidde ddala bulungi nnyo kuba Katonda mubazi. Katonda abitegeera, yatusinga obitegeera. Katonda akimanyi nti Setaani bw'akwata ebyobugagga byo aba akutte mwoyo gwo, aba agulina. Kubanga ebyobugagga by'omuntu we bibeera n'omwoyo gwe we gusigala we gubeera. Kati emu ku nsonga lwaki Katonda agenda kulwanirira okugaggawalako ebyobugagga byo, omukisa gwo, amagenda go. Katonda ayagala mwoyo gwo nagwo abeere nagwo, kubanga amanyi obugagga bwo we bubeera n'omwoyo we gubeera. Olw'okuba ayagala mwoyo gwo tagenda kusirika. Oba osobola yimirira okubeera Yesu engalo nga ziwera. Bw'oba osobola yimirira okubeera Yesu engalo nga ziwera. Omugambe nkwebaza Mukama gwagenda okunwanirira. Weebale Mukama gwagenda okulwanirira ebyange. Weebale Mukama gwagenda okulwanirira ebyange. Yogera. Weebale Mukama gwagenda okulwanirira ebyange. Yogera. Weebale Mukama gwagenda okulwanirira ebyange. Gambako nti amen. Tulako wansi. Olusomye? Lusome baluwulire. Amuyita ssaawa mmeka? Olugambye olwasatu mu olumu. Amuyita ku mmeka? N'abayita Musa ne Alooni ekiro. Ekiro. Gwe ekintu ekireetera pulezidenti okuva mu buliri n'akuyita ekiro ogende ku State House Entebbe kiba kinene, kiba kigezze, nga tayinza kulinda buke. Ne yeeswaza n'akkiriza akuyita ekiro, n'atasibamu nakagamba nti ka nsale puleesa anajja emisana. Kiro omuntu bw'akuyita ekiro nti yanguwa wano, kitegeeza ekintu kimutabuseeko. Falaawo n'ayita Musa ne Alooni ng'abayita kiro, ng'omanyi kyabagamba? Ali mu kubagamba ekintu kyabadde yakaluba edda okukola. Yakaluba dda, yakiremera dda, abantu yabalemera, n'ebyobugagga n'abalemera. Eyakakanyala sijja kubata, tebajja genda. Katonda namugamba okakasa tebajja genda, ngenda kukuba nookawutu, ogenda bata, sibagenda kudduka. Ulira ate kati akendeeta tebagenda kola ki? Tebagenda kutolokako butolosi. Kati mpuliriza nnyo kubanga ate kati waliwo kyendeeta. Tebagenda kutolokako butolosi, tebali mu kutoloka. Singa babadde batoloka butolosi emmaali yaabwe waali gisigazizza, kubanga atoloka waddemba okwerabirayo ebintu ebimu, waddemba okuba nti yayise mu ddirisa ekitanda nga talina bwakiyisaawo, yatolose butolosi. Atoloka abanga anoba ne bwaba omwannyoko naawe osobola okiraba ne mwannyinaze yanobye bunobi, kubanga era ajja nakaveera nga mulimu obugoye obutonotono n'agamba ate ebintu ebirala mbadde mbisibe mu suitcase, kati nga njifulumya bwe nti nga nakaveera kalina nankuba oluyi, kati bwankubye oli suitcase nengisula nzitusewo nakaveera n'abaana bonna mbamulekedde. N'omanya nti bambi bamuleseza ebintu, kubanga abadde akola atya? Abadde anoba bunobi. Gwe tewanoba bunobi ku Setaani, wavaayo nga ye yeesiimidde n'agamba sikyakusobola genda. Ani awulira ngambeko nti amen? Nkiddemu kyenjogero kiwulire. Gwe tewanoba bunobi ku Setaani, wavaayo nga yeesiimidde nga takyakusobola, ng'omugezeeko, ng'omukayiridde, ng'omufumita, ng'oliko amaggwa, ng'osiiwa nga takyakusobola. Ye yagamba nti mpanguddwa ku musaalaba eggologoosa, sikyabasobola, munnemeredde, mufulume muve wano kubanga Katonda wammwe ampangudde nnyo. Gambako nti amiina. Abayisirayiri tebaanoba bunobi nga bava e Misiri era tebaatoloka. Bayibuli tena wegambira nti baatoloka. Kasebo taata mu nnyiriri ezo zobadde osoma mubaddemu ekigamba nti baatoloka? Katonda tatolosa, teyabatolosa. Therefore there was no reason ebyabwe okusigalayo kubanga tebatolose. Baagana embeera y'okutoloka. Okumanya nga bali beekalakaasa ekiro nga banaagenda basiba misana mu community nga basaba bintu. Gundi nno twagala genda, wali badde mpa ssente z'oyina ngenda, ate bwe mutatwejjaako nga bukyali mugenda tufunamu obuzibu.
bali bagenda wala basaba ne minister wa finance abawe sente ezaali mu Bank of Egypt. Obita byakusaaga bagamba governor owa Bank of Egypt ne bamugamba sebo mutukozeseza wana emyaka 42 nga temutusasula kaakati tutuusiza okugenda naye bwe mba temutufune mu buzibu ate nga muli mwagala tugende sebe sente ziri mu ggwanika ly'eggwanga wali zitukwasiza kubanga ffe tugenda muzituwe tugende tuweereze Mukama kubanga tetumanyi kye tuli muweerezesa bwe mutazituwa bwe tutuukeeyo ne sente muzituwe. Bino babyogera nga bayanukula ate Farawo yali agambye nti ebisibo temwina gye mbitwala ne bamugamba ebisibo tubitwala naye ate muyina n'okutuwaayo koko sente. Bano balowooza nnimba ssebo soma 24 mu nnyowulire ndoza tebagyetegerezanga. Bano bagamba Farawo ssebo tugenda naye olina okutuwaayo ne ku sente ze tugenda okukozesa nga tuweereza Mukama tuweeyo ku biweebwayo. Ente zo tuzitwala naye ne gavumenti n'eggwanga lirina otuliyirira. You have to compensate us because why? You have been using us for 400 years. We need to stake something. Bino bintu byali byakutoloka. Soma kuva 10 abiri munnya lugamba Farawo n'ayita Musa n'ayogera nti mugende naye muweereze Mukama naye endiga zammwe n'ente zammwe ze ziba zisigala zokka. Gamba neiba ndi wabula Farawo amanyiira kyogere oyo ne bw'omuvuma nkwadde olukusaga ndi wabula Farawo amanyiira. Abaana abawere nabo bagende nammwe. Wulira alumya n'okulumya nti obuwere obwana obutomu butwale munaalaba munaabunnyonnyoka nga temulina kye mubuliisa. Musa n'ayogera nti kitugwanidde nate okutuwa mu mikono gyaffe. Okukola ki? Okutuwa mu mikono gyaffe. Okutuwa ki? Saddaaka n'ebiweebwayo ebyokebwa. Tuweeyo saddaaka eri Mukama Katonda era n'amagana gaffe go totawaana naganye gako gajjeeko olunderebu go tugenda nago. Naye ate wulira kyobadde tonnawulira kikugwanira okutuwaayokko otuweeyokko ku nkalu ze tugenda nazo. Kolagana ne gavana wa Bank of Uganda mutuweeyo ku busawo bwa sente tugenda nabo nga balinga baga nti eŋŋenda yaabwe etandise okulamuzibwa. Bw'oba oyagala tugende kola ekyetaagisa. Kati nga batadde Farawo ku kisenge kati nga Farawo yalina okwegayirira bagende. Enteekateeka yaabwe yonna ne bw'otunulira ebyaddako awo bateeka Farawo ku kisenge n'abayita kiro nga ali ku maviivi nga yabeegayirira bane tubegayidde muve wano mugenda kututta mwamaze dde okutta omwana wange. Musse omwana Katonda amwasse omwana wange. N'abantu bonna bali eri ebweru bakaaba abaana baabwe bafudde tufudde tuweddewo. Abantu baagolokoka naye eri gye tubadde mu 12 abantu baagolokoka ne bagamba Musa ne bagamba Farawo tukwegayiridde goba abasajja bano sumula abasajja bano abasajja bano bawe buli kye basaba bave wano. Lwaki? Kubanga tufudde ffenna tuweddewo. Tonnategeera kyentegeeza. Gw'omanyi kyekitegeeza omuntu omulamu okwerangirirako nti naye mukulaba kwe alabika yafudde dda. Abalamu bagamba muno bafudde. Lusome bagamba batya? Olwasatu mu esatu lugamba nti Abamisiri ne bakubiriza abantu okubanguyiriza okuva mu nsi kubanga baayogera nti tufudde ffenna. N'abalamu nga bagamba bafudde. N'abaali bakyayogera nga bweyenyigakaga naye nange lwakwogera nze simanyi kirabika ffe tugenda kuddako ekiro kuba kati Katonda wa bano hasa abaana baffe abeerebere bonna kakati tetumanyi ekiro addako ki. Bwe basigala wano ekiro tetumanyi kikyaddako kubanga kirabika ate ekiro ffe ffenna abali wano lwe tufa. Ekiro wabaddewo okufa tetumanyi kigenda kubaawo ekigenda okubaawo ekiro tetukimanyi.
naye bano abasajja bwe tuba tunaabawona tubakubirize bafulume wano kubanga Katonda waabwe abalwanirira. Oba okuba engalo zikuba engalo zino gaggwe Katonda waffe atulwanirira. Katonda waffe alwanirira abantu be, gamba nti atulwanirira. Gamba nkwebaza Mukama kubanga onnwanirira. Ate olwanirira n'ebyange, olwanirira ebyobugagga byange, olwanirira omukisa gwange, olwanirira ebyange, olwanirira Mukama. Togenda kuleka Setaani kutwala byange, togenda muleka kunjavuwaza. Ye lwaki toyimirira? Yimirira otandika okwogera ne Katonda. Gamba ne Mukama gwe nnwanirira, yongera onnwanirire. Gw'ayalwanirira omwoyo gwange, gw'ayalwanirira omwoyo gwange, yongera onnwanirire. Lwanirira n'ebyange Mukama, lwanirira obugagga bwange, lwanirira omukisa gwange, lwanirira amagenda gange, lwanirira enkya yange, lwanirira future yange, lwanirira ebyange Mukama. Tomuganya Setaani kulya byange, tomuganya Setaani kunjavuwaza, tomuganya Setaani kulemera magana gange, kulemera bisibo byange, kulemera byange. Tomuganya. Ayi Katonda gw'ayinza byonna, lwanyisa buli muzimu ogwagolokoka, ogwava emagombe ng'ekyaguleeta kuwamba byange, kumira byange, kukwata byange, kwayavuwaza bulamu bwange, kwonona mirimu gyange. Lemesa buli ekyagolokoka okunnemesa, lemesa buli muzimu ogw'obwavu ogwava gye gwava nga gulowooza bwe gunanjavuwaza nti olwo nga ndokoka ng'obulokole muvaamu ng'olongangwa. Buli muzimu Setaani gwe yasindika gunsiraanye, ngulagira okunta, ngulagira nta emyoyo egy'obwavu egiva ku kika, egiva ku bujjajja, egiva emagombe, emisindike n'egyo gyereeta gyokka, egiriko abalogo, egiriko emmandwa, egiriko emmindi, egiriko endagala. Ndagira buli kyoyo kya bwavu kyakwata obulamu bwange, okuzingamya amagenda gange, okuzingamya amaka gange, okuzingamya ebirooto byange, okuzingamya okwolesebwa kwange, okuzingamya pulaani zange, okuzingamya enjiri. Nkiragira kyoyo gwe nkulagira, tobulamu bw'abantu, tobulamu bw'abaana ba Katonda, emirimu gyabwe, t'abaana baabwe. Guno mwezi gwakuteebwa, lwanira ebyo biteebwe, amagana go gateebwe, ensimbi zo ziteebwe, emikisa gyo giteebwe, ebyo biteebwe mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Ekyakwata kikute mu linnya lya Yesu, ekyajja okuzingamya, ekyajja okwavuwaza, kiragira kikute mu linnya lya Yesu. Teke mikono agulu, teke mikono agulu. Kama nti ya Yesu, kigambo kye kigamba nti bwe tulimanya amazima n'amazima galitufuula ab'eddembe. Nze nyongedde okutegeera nti obwavu si pulaani ya Katonda, wabula pulaani ya Setaani, era pulaani ya mulabe, era Setaani yakifunamu. Nze njavuwale, mbwanemesa amagenda gange, mbwalemesa pulaani zange, mbwanemesa okugenda mu maaso, mbwanemesa okulokokera ddala, mbwalemesa ebirooto byange, mbwalemesa okwolesebwa kwange. Setaani yakiinako pulaani, Setaani yakiri emabega. Kyenvudde ngolokoka olwaleero mu linnya lya Yesu. Ndagira buli muzimu ogwepampalika ku byange, ogwakwata ebyange, gwakwata obugagga bwange, ogwakwata amagenda gange, ogwakwata pulaani zange, buli mwoyo gwonna ogunjagaliza okwavuwala, buli mwoyo gwonna ogwava gye gwava okunsiraanya, nkulagira nta obwongo bwange, amagezi gange, okutegera kwange, pulaani zange, ebirooto byange, okwolesebwa kwange, mu linnya lya Yesu. Amiina. Kubira Yesu engalo, kubira Yesu engalo nga zinoga, kubira Yesu engalo. Wa. Teka mikono agulu, gamba nti ya Yesu, nteekako ekisa ekyenjawulo, nteekako ekisa ekinunula ebisibo byange. Ntegedde ndi Falaawo tateekwa bisigaza, saatoloka butolosi. Yesu gwe wannunula, Yesu gwe wanzijayo, Yesu wansasulira omuwendo. Ewa Setaani saatoloka butolosi, omuwendo gwasasulwa. N'olwekyo ayi Mukama, nina raiti, nina olukusa ogaggawalira mu bulokole. Ngeno ndi wa Mukama, ate eno nga ndi mugagga.
emikono gyange gino ayi Mukama giteekemu ebintu, giteekemu obubugagga mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Obwongo bwange buno bukwateko, kwata ku bwongo. Obwongo bwange buno ayi Mukama buteekemu ideas ezigaggawaza, ezikulaakulanya, ezitwala omuntu mu maaso mu linnya lya Yesu. Ensawo zange ziteekemu sente mu linnya lya Yesu. Omutima gwange guteekemu amagezi mu linnya lya Yesu. Amiina. Kubira Yesu engalo nga zinoga. Katuwulira kino ngenda kisembyayo. Simanyi oba wawaddeyo doba tonnawaayo, naye kati kino kyolina kiwulira. Gwe amagezi bwe gakujjira osalewo. Abayisirayiri Musa n'abagamba nti buli omu ku mmwe anaataasa ebisibo bye agende mu kisibo kye mwennyini akwatemu endiga agisale, omusaayi oguvamu agusiige ku luggi, akabonero akalaga nti yasaze endiga naye. Abalwanirira amagana bakwata ku magana, abalwanirira ebisibo bakwata ku bisibo. Katonda agenda kukusanyusa obulokozi nga buli mu mutima, amagezi nga gali mu mutwe, sente nga ziri mu nsawo. Nkwatiraawo amagezi wa siwulira, amagezi ludda wa Yesu, ludda wa sente, ludda wa oyo gwe bayita complete man. Oyo gwe bayita born again, full born again. Oyo mulokole full born again. Oyo tabeera mulokole half. Oyo mulokole abamulamba. Omulokole omulamba amagezi gabeera wa Yesu ng'ali ludda wa sente nga ziri ludda wa mu nsawo. Si kwogera bwogezi Yesu ate bw'omala omwogera bw'obulidde nobaga nti sooka ongulire ku mazzi awo. Eyo enjiri mwali mugirabyewa, mbadde mugitandise mu Kampala wakati. Njiri ya kikwangala. Yesu akwagala, Yesu ayagala olokoke, nesooka ompe ku sente z'amazzi. Kati ku buyombi nkole ki? Ndokoke oba nkwe sente z'amazzi? Ky'osembezayo olabika ky'osinga okwagala. Ebyo tetubikkiririzamu wano Christianity Focus Center. Buli agenda okubuulira enjiri ateeka okuba ne sente mu nsawo. Owulira? Sente wa? Kyetuvudde tugamba noonya omulimu gw'okola ogukole eno bw'obuulira. Oba kisoboka bw'omanya nti omulimu gwo gwa kawungeezi, genda obuulire ku makya ku street, naddala mu ababuulira ku street. Bw'omanya nti omulimu gwo gwa ku makya, genda obuulire akawungeezi ku makya kola. Wali ampulira? Amagezi ludda wa Yesu, ludda wa sente, ludda wa? Kubanga olina ebyetaago byazo, olina ebyetaago bya sente. Lekerawo okwekoza, olina ebyetaago bya sente. Lekerawo okwekoza, ozeetaaga. Ate togenda kusaba nsabe, kubanga n'abazikuwa tebagenda kuwa zolya, bamale bakuwe zopangisamu ennyumba, bamale bakuwe ziwasa omukazi, bamale bakuwe eziwerera abaana school fees, bakuwe school fees, bakuwe n'ezitwala mukazi wo mu ddwaliro, bakuwe n'ez'enviiri za mukazi wo. Oli mulalu. Sente bakola nkole, tebasaba nsabe. Katonda kyatwongerako kyekiriwa nti bw'ozikola, butandika okukola ye ng'aleeta omukisa ng'aguwummuzamu ebyo by'okola. Kubanga agamba atya? Agamba naawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo. Gamba nti agiwe mu linnya lya Yesu. Kwata ekyoba kyo, kwata ensigo yo nga bagiyita Falaawo ta ebyange. Falaawo ta ebyange. Abaana ba Isirayiri bakwata akaliga nga bakayita Falaawo ta ebisibo byange. Kwata ensigo yo, oba oli wano oba oli eri ku TV, ngenda kuyita Mami Cindy ajje wano asabire bye tuwaayo. Mami Cindy, please come over and pray for our offering, special seeds now. Praise the Lord. Mukama yebazibwe. Amen. Amina. I believe everybody have your seed in the hand. Nzikiriza buli omu n'ensigo ye mu mikono gyo. And let this juncture, let's appreciate Bishop Leka twebaze Bishop waffe for the powerful word he has given to us. olw'ekigambo eky'amaanyi ky'atuwadde. I believe you have your envelope, your seed in the hands. Let's pray for offerings. Nzikiriza olina ebbaasa yo n'ensigo yo, leka tusabe. But before that, let's give the people who are following us on TV, on radio and social media platforms an opportunity to give. Abo abatugoberera ku social media, ku TV ne ku radio, leka tubawe omukisa gw'okuwaayo.
This is the offering baskets era ebisero that you by'okuwaayo can use if you're watching on TV, bye bino by'oyinza okukozesa oba olabira you ku are listening tv on radio, ng'owuliriza ku and you're radio on the social media ne ku platform. social media. That is our church online. Yeyo chachi yaffe The number is 0778 0778 12 11 11. 12 11. Allow me to repeat 0778 0778 12 11 11. 12 11. Then Airtel goes as follows: Airtel eri bweti 0759 0759 516 516 964. 964 0759 0759 516 516 964. Go ahead and 964. send your tithe, weereza ekimu Your ekyekumi offering, ekiweebwayo your seed. n'ensigo The yo. Lord will bless you abundantly. Mukama ajja kuwa omukisa gw'amaanyi. The merchant code, Merchant code bwe ziti dial star 165 star 3 hash. nyiga star emu 165 star The 3 merchant hash. code is 31 Merchant code eri 31 63 63 00. 00. Then the amount and the pin code. tekemu omuwendo ne pin code. Then Airtel, you dial star 185 star 9 hash. Airtel nyiga star 185 star 9 hash. And the merchant code is it's 11 Merchant code eri 11 60 60 313. 313. Dial the amount and the pin tekamu code, omuwendo ne pin and code it will reach to us. era sente zijja tuuka Let's bulungi. lift our envelopes towards heaven and we pray. Leka tuwanike ebbaasa zaffe Heavenly tusabe. Father, we thank you. Kitaffe We bring tukwebaza. our offerings, Tuleeta we ebiweebwayo bring our byaffe, seeds, ensigo we bring zaffe, our tithe in your house. ebimu ebyekumi mu nnyumba It's our yo. prayer that, Lord, you accept all our Saala offerings. nti obikkirize. Bless us Otuwa abundantly. omukisa Open doors ogw'omuyiika. that no man can shut. Ggulawo enzigi omusajja Bless the works of our zaatayinza hands. owe emikisa emirimu gy'emikono That whatever gyaffe. we touch will prosper. Buli kye tukwatako We kibeerewo pray for omukisa. wisdom. Tusaba amagezi. We pray for grace. Tusaba ekisa. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu. Amen. Amin.